Basaba ne bannyabo abawuliriza ab'omulimu gw'enjiri every Sabbath morning mwasuze mutya bamikwano. Mukama mulungi ennaku zonna, weewaawo afaayo nnyo kituli. Nga bulijjo sawa bweziti mbatuusaako omulimu gw'enjiri nga bwe guba gukoleddwa okuyita mu nsi yonna eyo gy'otatuuka, nga n'ennaku z'omwezi leero ziri 21 omwezi ogwokubiri 2026. Omuli gw'enjiri guvudde mu nsi eyitibwa Fiji. Kano nno akazinga Fiji. Emmere esinga okuliibwa eno balya ebyennyanja ebibisi, wamma ggwe nga bataddemu n'enniimu. Awo nno ne balyoka bagattako salads. Eyo ye popular dish y'akazinga kano Fiji. Omulimu gw'enjiri omutwe gugamba awaka aw'okusinziza, nga nenannyini mboozi eno ayitibwa Alice. Awo nno Rita Nola Walungama nengukutuusaako. Alice anyumya agamba naye asibuka ku kizinga Solomoni, nga nno nakyo kino kisangibwa ku South Pacific Ocean. Yamala emyaka mingi asomesa mu siniya, naye wanyumiriza emboozi eno kati gye ngenda obbategeeza munnange yakyusa era kati asomesa nakyewa era mukugu mu kunoonyereza. Alice agamba ekintu kyasinga okwagala kwe kuteekateeka puroguramu z'abavubuka n'okuteekateeka abantu ku kyalo kye, era kino akikola n'essanyu kubanga akikola n'omukwano. Alice yeebaza Pacific Territorial Evangelist Center nga eno nno ye yamutegeeza amazima. Amazima yagategeerera eno. PTEC Alice agamba munnange ekizimbe kino kisukkawo mu by'ekizimbe. Agamba maka ag'omwoyo eri abavubuka. Sente eno agamba esangibwa mu kibuga Sava ekya Fiji, nga n'entandikwa ya sente eno gyagenda otuttotolera kyali kirooto. Alice agamba mu myaka gya 2000 munnange okusinza kwabwe ng'abayizi baali basinziriza mu bibinja, ng'era ku wiikendi basisinkana mu bifo eby'enjawulo, anti tebaayina kifo. Baakozesanga oluusi ebibiina bya yunivasite oba oluusi ebizimbe by'abantu ab'omu kitundu. Kale olw'okuba tebaayina kifo kyankalira, baalinga basitula ebivuga n'ebyo byonna ebirina okukozesebwa ku sabbiiti, wamma ggwe nga bapangisa oba takisi ebatuuse gye baba bafunye ekifo. Agamba kino nno kyabakosa kubanga oluusi entambula eno gye baakozesanga yabasabanga ssente oluusi ze bataalinanga. Alice agamba enkuba bwe yajjanga yabagwerangako n'ebintu byabwe byonna bye bakozesa okusinza. Era Alice anyumya timunanga ati bo baali abamu bakifudde kintu kyakulambula, anti buli sabbiiti nga mugenda awalala balambulanga ebifo ebipya buli sabbiiti eyo gye baba bafunye ekifo aw'okusinziriza. Era wano omu ku bo bambi engeri gye batambulangamu, engeri gye baabonaabonanga, engeri gye baafunanga challenges n'akamwenyumwenyu, n'agamba banne naye mumanyi nti tetufunangako kifo kyaffe ku bwaffe, kubanga ne bwe tuba tufunye ekifo munnange ate ekifo babawanga bubi saawa, si bino nti paka sabbiiti lweneggwako, bapangisanga bupangisa. Era wano omulala n'agamba naye twetaaga ekifo ekyaffe ku bwaffe, twetaaga ekifo ekinaayanyirizanga the young Adventist students tunaakuŋŋanyiranga nga tuli free. Bannange agamba baasaba Katonda ensonga eno obutakoowa kufuna ekifo ekyabwe we bayinza okusinziriza nga bakooye. Alice agamba baasabanga Katonda munnange lwali lunaku olwo ng'abakadde abakulembeze b'ekkanisa baagala okugula ensonga eyo. Bannange abakulembeze b'ekkanisa baatandika okulaba nga kyali kya nsusso okuzimba ekifo bwe kityo.
tebali baagala kiriraane na yunivasite eyo. Abakulembeze batandika okulaba singa bakiteekawo kijja kuyamba abayizi okufuuka ababaka ba Kristo nga bavudde awo. Nga bakikubaganyaamu abakulembeze b'ekkanisa mubimanyi tebyali byangu, era Alisa agamba nti kyali kyangu okutandikawo ekizimbe ekyo. Naye Katonda nabagamba bwe tusaba akola ki? Awulira. Alisa agamba Katonda yakwata ku mitima gy'abantu bangi, baateekateekawo okutatandika okukubiriza abantu. Mu kukubiriza abantu lute ne bakyagala nnyo, kale baatandika okusunda we batyo ssente ez'okutandikawo ekizimbe ekyo. Naye baali tebasobola kukizimba bokka. Naye olw'okuba baali basabye, kale bagamba Alice agamba nti olw'okuba baali basabye beebaza ekirabo kya Ssabbiiti e13 eky'omwaka 2006. Bannange ekirabo ekyo obukulembeze bw'ekkanisa yaffe mu nsi yonna munange baalondawo pulojekiti yaabwe ey'okuzimba ekizimbe ekyo, era ne bawa ssente zonna ez'ekirabo ekye13 ne babawa. Ensi yonna ekirabo ekyasondebwa ekye13 kyawabwebwa, era nga bamaze okuweebwa bannange badduka emisinde ne bagula ettaka eriri ku puloti 7 Brotherland Road mu kibuga kyabwe Sava. Nga bamaze okukigula olw'okuba ensimbi zaaliwo, ekizimbe kino kyatandikibwawo era ne bakola amaka amapya ag'okusinzirizaamu nga gaabwe PTEC. Wano wentera okubagambira bannange buli Ssabbiiti tuteekemu kota wegenda okutuukira ng'olina ekirabo ky'ekya13 kikola bino. Bw'oba wawaayo ku mwaka ogwo eyo njiri wagibuulira, omanyi bameka abavuddeeyo nga bafuuse abaweereza. Agamba ti ssente eno yatandikibwawo yazimbibwawo ekizimbe kyabwe aw'okusinziriza kimanyiddwa olw'obuweereza bwabwe. Balina zikwayas eziyimba ennyimba ez'amakulu. Si ekyo kyokka, impakiti ya ssente eno erina okulambula abantu mu community. Batandikawo ne association eyamba abayizi okukula mu kukkiriza. Kirala ssente eno pulogulaamu zeebukolera abayizi abamu beesanga nga beetwalidde okuweereza Katonda. Tugamba tutya? Gamba waliwo omwana muwala omu ayitibwa Sandra, era nga naye yava ku bizinga bino ebya Solomon, nti ye yagamba nti ssente eno yakyusa obulamu bwe. Yeebaza ssente eno kubanga yalaba Katonda, nga Katonda mwesigwa ate era ajjudde obulungi. Alice yeebaza ssente eno PTEC tekomye kutendeka abayizi kukkiriza kyokka, wabula ebayigiriza obuvunaanyizibwa n'okubashepinga okufuuka ba future leaders, abakulembeze b'enkya. No waagamba bannange okusinziira bannange ekizimbe kyabwe gye kyava, ekirooto kyabwe bannange bo bwe balaba nga kyamagero ekirimu Katonda, era bo bakirabanga tebali bokka mu mulimu gwa Mukama. Mukwano naawe ali eyo toli wekka, olina embeera gy'oyitamu munnange, toli wekka. Alice yeebaza ekkanisa y'ensi yonna olw'ekirabo kye twawaayo mu 2026. Olw'ekirabo ekyo bannange mwatandikawo ekifo abatiini we bakuŋŋaanyira. Mwabayamba okuzimba amaka ag'okusinzirizangamu agaabwe ku bwabwe. Tugamba tutya? Era Alice asaba Katonda okutubulesinga mu birabo byonna eby'enjawulo. Mu mukwano gwa Katonda ogwo atusaba tufuuke ekintu kimu buli gye tunaabeeranga. Musanyufu nnyo nnyini olw'ekyamagero kye yalaba okuyita mu kirabo kye twawaayo mu 2026, nga if it wasn't ekirabo ekyo Pacific Tatiel Evangelist Center teyandibaddewo. Abeebaza nnyo nnyini. Wano omusunsiza ate n'atusaba
kooti eno ekirabo kya 13 tetukoowa kigenda kuyamba ate projekiti y'ebyobulamu bw'abaana mu Kizinga Solomon ne Vanuatu. Mukwano teweerabira awo ku bbaasa ayo awo. Saba Mukama akumpeera omukisa. Happy Sabbath.